Speaker wa Parliament Anitah Amongi agudde mumbi byavuddeyo n'awuza agenda kugoba abaka ba Parliament aba ekibiina kya National Platform ko n'oludda oluvuganya abakulemberwa Mathias Mpuuga mu gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okubanga baazira Parliament nga baagala abaana abawambibwa ababuzibwa General Museveni basooke baleetebwe abakulemberwa Kibalama n'abalala bangi 18 ko n'aba kozesebwa mu kooti z'amagye nabo basooke bagibweyo bazibwa mu kooti za bulijjo za civilian ko n'abatamanyikiddwako mayitire baleetebwe wamu n'abo abattibwa bafune obwenkanya ko n'ettaka ly'eri wangulu mu Acholi nali abalaalo baliveeko wamu n'okulanga eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa bannamawulire nga baweebwa ekitiibwa bannayuganda nga bakkirizibwa okukola bye bakola bannabyabufuzi nga bakkirizibwa okukuba enkuŋŋaana nga balina okuzikuba zezimu ku nsonga zebateeka mu kiwandiiko kye baabaga ne bagamba zitakolebwa ko zitatereezebwa tebajja kuddayo kati Anitah Amongi ebyokuvaayo n'atiisatiisa nga yakava Nnaalongo mu bwannakawere n'awoza agenda kubagoba agenda kugenda mu rules of procedure agoberere ennaku 15 mubaka z'amala nga tali mu Parliament mbwolwo alyoka abafubutule abagobeyo mu Parliament okulonda kuddibwemu bannansi bakawangamudde bagamba gwe osaagana muliro eryandali nga lyokyali babula ne kusavuwaza akagere ojja kulinnya kulyandali kusavuwaze ife tumanya abaka bafa banalemera ku nsonga tugenda kubalonda era ne bamunakola by elections tujja kubalonda era basigale nga bakola kyekimu n'ekyo tomala biseera Anitah Amongi ife bannayuganda bati twagala kibuli twagala kujja gavumenti ya Museveni era kyalina budde bwa kubeerawo kulinzalinza na kulonzalonza nti yegga amateeka ge bakola gayamba ki ng'abantu bagakolera ate battibwa bwe bawambibwa buwambibwa ne batamanyibwako mayitire waje bagenze kasooka olabe akatambika nero ebigambo biwulire Anitah Amongi webituusa tajja kubiddamu Noah leero ngenda kuba mukambwemu ogw'okwogera gwange ogwo gwa kutambuza vidiyo eno now mukyala Anitah Amongi amampati n'ebiwawaatiro byomeze ebikendeezeeko ndi wano okujjukiza awo mu Parliament weekyangira awo si maka ga kitaawo si maka ga nnyoko ago si maka ago nti omwo mulimu baana bo bwakera ku makya n'ozaala ago si maka ago nti mulimu ŋŋanda zo ago si maka ago nti mulimu mwami wo magogo bw'okeera ku makya n'owa amateeka ago nga bw'oyagala ndi wano okujjukiza nti awo wootudde awo weekyangira ekitebe ekyo ky'otuddemu nga n'omuggo gukuli wali ebbali ogwa Parliament n'ekijoowowo ng'okitadde ku mutwe ndi wano okujjukiza awo wakatuulawo basipiika 11 kuva ku Bowes Griffin omuzungu mu 1962 ng'eyitibwa National Assembly awo weekyangira wakatuulawo abantu 11 si gwe asooseewo nkiddamu si gwe asooseewo lekerawo okukangakanga ababaka lekerawo okukangakanga abantu abakiikirira abantu baabwe. These are members of Parliament. They represent their constituencies. Olwaleero ensonga eyafulumya ababaka ekwata bulungi nnyo ku bantu be bakiikirira kubanga abantu be bakiikirira be baabuzaawo of which now okkiriza nti government executive yevunaanizibwa ku bantu abaabuzibwawo nawo omulimu gwa Parliament mulimu ki mbadde manyi Parliament eriwo okukola checks and balances ku executive besides okulegislating laws achiwuliza Parliament webesobola okubaga ssemateeka oba nebaga amateeka Parliament era yeeyina okukola okunoonyereza yeeyina okuba ebituli yeeyina okuwabula executive. Parliament is part of the government. Leka kusiriwalira ku bannayuganda, leka kusiriwalira ku bannansi, leka kusiriwalira mu ddembe ly'abannansi. Otiisatiisa mbagobye ku bukiiko bwa Parliament temugenda kuddamu kutambula, temugenda kuddamu kufuna allowances. Gwengaani eyo nyumba ya nnyoko maka ga kitaawo nti okidde ku makya abaana bo boteekako amateeka ago
muleke kusidwalira ku Bannayuganda. Ndi wano okutegeeza Bannayuganda, njagala ate for now tulekeraawo okusonga olune mu babaka baffe abatono abasazeewo okwekandaga ne bafuluma. Bwe baba nga basobodde okuzannya loolo eyo, now emphasis tugiteeke ku babaka abalala abasigadde nga beebuzaabuza, ku babaka abalala abasigadde nga bazannyira mu musaayi gw'abannansi, nga bazannyira mu kutyoboola eddembe ly'abannansi. Abo be batusimbako essira ery'amaanyi. Nkiddamu, lino ddembe ly'abannansi, ddembe lya buntu. This is violation of human rights. Eno basic need, lino ddembe lituweebwa Katonda, nilikuumibwa ssemateeka w'eggwanga. Nkiddamu, kino tekisosola wa NRM, kino tekisosola wa DP, tekisosola wa UPC, tekisosola wa NUP, tekisosola wa JEMA. Kino kitukakatako. Gwamongo oteeka ekijoowo ku mutwe, n'otuula mu ntebe omwo n'onyampiranyampira omwo mu ntebe, ne weekubira omukka. Bakirako ne baguwunyiriza. Ne babawo ne bakugamba, maama leero ofulumiza ka perfume kalungi nnyo. N'olyoka weega ebijoowo, n'olowooza oli wa kitalo nnyo, oli wa kabi. Bw'oyingira ekimotoka n'obanga olinako endala ezikugoberera nga 10, n'olowooza oli wa kabi. Bw'okwata ebyo ebimotoka byo n'otambula n'ogendako ebukedde mu banaku abazibu, ne bakusinza obusinza n'ogamba ndi wa kabi nnyo, ndi wa maanyi nnyo. Tolina kyoli. Kiddamu, tolina kyoli. Ekintu ekyakolebwa ababaka bakikola mu mateeka era ku fulo ya parliament, era kirina ku answered. Kubanga gwe nga mafia walwana nnyo okulaba ng'ensonga y'abakibuzaawo Bannayuganda tejja ku fulo ya parliament. Naye olwaleero kyajja ku answered, era ababaka ne bafuluma parliament. Nibakyogera nti tutufulumye parliament okujjako nga gavumenti erirwedde okutubuulira wa abantu ababuzibwawo gye bali. Wano ne lead of government business eyo parliament session yagirimu, ne minister of internal affairs yagirimu, ne minister wa defense yagirimu. Temugenda kusiriwalira ku Bannayuganda. Wano tulina ababaka abatakiikangako na mu parliament nga babalondebwa, naye nga tebalinnyangako mu parliament, naye nga bafuna omusimbi, bafuna omusaala. Tuyina ba Muhammad Nsereko, parliament yagiza ku TikTok. Mirundi emeka nga tumulaba ku floor ya parliament. Ali mu kuteeseza Bannayuganda, ali kuteeseza ggwanga. Nkiddamu, eno yessaawa tutunuulire buli mubaka, buli eyeeyita omubaka, ali mu kusiriwalira ku bannansi, ali mu kusiriwalira mu kuyiwa omusaayi gw'abannansi. Bano abantu be babuzaawo baalinanga businesses nga basasula omusolo, baalina families ez'okulabirira. Awe weekyangira ssente ezo z'ofuna ziva mu bana abanaku b'oyagala okusiriwalirako, b'oyagala okubalaatiramu. Mulekerawo okubalaatira mu bulamu bwa Bannayuganda, mulekerawo okubalaatira mu ddembe lya Bannayuganda. Nkiddamu tewaba omubaka n'omu atiisibwa. Era ndi wano okugamba bannansi, Amongo ne Kamutanda n'ogoba ababaka bano n'obajja mu parliament, anti buli lucha oyongera kuzibala. Leero badde lutula lwa 5 tuzirinze. Ndi wano okubiriza ababaka baffe abatono abali mwensa, musigale nga munyweredde ku mazima, nga musigadde ku mulamwa. Tulina mmwe, naffe katuseeseemu eno. Bano ababaka be mugenda okugoba era Bannayuganda be bagenda okubalonda babazzeeyo. Nkiddamu, Bannayuganda be bagenda okubalonda babazzeeyo. Mulekerawo okusiriwalira ku Bannayuganda, mulekerawo okusiriwalira ku bannansi. Ekyo ekiyumba mwe weekyangira, temuli mulamwa gwamu. Ekyo ekijoowo ky'okutte ku mutwe n'omwana asolokera ku makya n'asala ekyangwe n'akyambala ku mutwe n'atuula wali eri. N'atuula wali. The good thing, n'abaana mu bagambe nti oyo gwe mulaba nga sipiika oyo omukyala ye yeenyigira mu kubuzaawo Bannayuganda. Oyo omukyala yatuulidde eddembe ly'abannansi. Abavaayo okugezaako okulwanirira bannansi, okulwanirira eddembe ly'abannansi, oyo omukyala yafuuse omuziziko. Nasanyuse nnyo nalabye abaana batandise okukola bu video nga abaana b'amasomero batudde bakoze parliament yaabwe. Abaana abamu beefudde bazaake, abalala beefudde bampuuga.
boogera ku kibuzaawo bantu ekyo kye twali twetaaga ekyo kyennyini natunulidde kino kikimoso ekive ekazo biri mu kawumentalite kyo kiraba ekizibu ky'abannayuganda ekizibu ky'ababaka kulya mu sipiika ababaka bagaana ogenda ne ku kantini babaningiwo ogenda ku kantini yes obo bajjako allowances bajjeeko wano tulina ababaka bagenda wabweru okubajjanjaba enziko nga bakozesa ssente ya wa musolo ne bagenda ebweru babajjanjaba enziko wano tulina ababaka bakwata obunyama bwabwe omere bwabwe bwebbali ne babutika ku ssente y'omuwi w'omusolo ne bagenda wabweru ne babwebakirako eyo ne babutwala mu Amerika ne bulambula muleka okusitibwalira ku bantu ababaka baafuluma lwa nsonga titwagala kunnyonnyolwa wa abantu ababuzibwawo nga ba John Bosco Kibalama bamuzeeyi Damulira abamu nga lead of government business abakwako obujulizi nti amanyi gye bali ababaka tebaafuluma nti bagenze kwegadanga nkiddamu ate ababaka bali allowed okutula ku bukiiko obwo kubanga obwo obukiiko butuulwako baludda luvuganya kati wano yessawa gye tugenda okulaba ababaka beeta ab'oludda oluvuganya ab'opposition oba bava mu FDC oba bava mu DP tugenda kubakuba kulaba omubaka yenna yesigikiriza nti nze gwe njagala balonde ntule kakiiko ka Kosase nze gwe njagala balonde ntule kakiiko ka Paaka obwo obukiiko bulina kutuulako baludda luvuganya kale katulaba ababaka beeyita ab'opposition nti batudde ku bukiiko obwo mwe tugenda kubakuba emigo ne mu constituencies zammwe wallahi ya Mungu lino ddembe ly'abannansi temusiriwalira mu ddembe ly'abannayuganda mukyala Amongo gwe tonnaba kulaba gwe tonnalaba naye genda mpola nkubuulira genda mpola toyina kugenda kanga okusimaka ga nnyoko simaka ga magogo ndowooza Sipiika Anitah Amongi Nalongo ebigamba biwulidde obubaka bumutuuseeko bannayuganda si baakutiisibwatiisibwa era n'ababaka baabwe si baakutiisibwatiisibwa tuli ku ensonga ekusinga obukulu toyinza kwogera ku kintu kirala nga tulina ekiwamba abantu baffe bawambibwa abantu baffe babuzibwawo tubamanyikiddwako mayitire katuyagala twogere ku birala tudde ku birala nga tulinawo abantu baffe betutalaba tulina kusooka kunoonya abo betutalaba tulyoke tudde ku nsonga endala bano baagala kifuula nnomo ekyokuwamba abantu baffe tebabawambe babuzeewo babatte basuuleyo mu biseguusi tusirike busisi tuzinga emikono tetugenda kuzinga mikono tetugenda kusirika tujja kunoonya abantu baffe paka nga tubafunye wulidde Nuwa akugambye impact gye twali twetaaga ddala tutandise okugifuna etandise okujja kati osanga n'abaana abato nga bakola school debates class debates nga badebating oba nga bateesa bakubaganya ebirowoozo ku kiwamba abantu ekiri mu ggwanga Uganda awo nno we twali twetaaga abaana bave buteno nga bakimanyi nti Museveni awamba abantu awo nno kiba kibakuliramu ne bamanya omulabe wa Uganda yaani abaana ba Museveni be baani awamba abantu bazzukulu ba Museveni be baani awamba abantu awo kiba kitukola bulungi era bajja batubuulira gye bujjako eyo ekyabawambisanga abantu baffe ajjajja waabwe lwaki yawambanga bannayuganda nabo bajja kuwambibwamu bawule ebyokuwamba byali binyuma bwengolo bawule ebyokuwamba byali binyuma nti wamajjajja wakolanga byokuwamba abantu baffe kati balina kuba malalo g'embooko bamusimuleyo bamugambe lwaki watuterekera ekizibu mu ggwanga lya Uganda kale byebyo nno ababaka baffe temujja kubatiisatiisa bateeka mu katengo balina okusigala ku mulamwa ogwaffe bakama baabwe kuba Amongi sigwe mukama waabwe singa twabasindika wano bali balina knowledge tubayita ku kajanja nnyo ffe tubavunaanyizibwako ffe tubagoba ate ffe tubakuleetereeyo n'ofuna ab'okulembera nnyabo kale byebyo mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako tujja kuba tuddamu bigambo tubyogere omukama Katonda nsaba bankuumire bataayo mweraba